Tukaliye tukama wali mkasenda bazana abu chaze sema kolomne gemanya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. IBRAH kasagemanya gange omrunja tuba nkwanirizaako yakatagatako akadekano in our special episode called Radio Interface on Extra Digest Mugoba Nsonga. Onakola lero ndi so humble and privileged to tell you tuli mu studios za Chinana mumunana katonyeze tano Super FM Radio Super oba Super Fama. Eranga tuli mu program ya muganda wange simulala munabya bufuzi omuyimbi journalist atenga tata atenga is a businessman Abu Chaze omnene retired comedian okubamba Orions so mu cover for kutusako ba celebrated radio journalists tusaze olunakola tuchalire celebrated radio journalist called Abu Chaze omnene XXL okubano ku Super FM Chinana munana katanyeze tano era nga tuli mu program emanyidwa nga Kasenda Bazana. Abu Chaze buza kwatulaba abatulaba mwena nsanyuse nnyo okubeera mu mpadde omukisa IBRAH. You're a big man. Ndabya awards ezenjawulo zowangudde ndaba eza YouTube ezaki kakati olunaku olwaliro bubanga ogambye nti out of the big industry noga let me go and visit Abu Chaze nzani alhamdulillah Allah nkwebaza okubeera nga nange omukisa ogumpadde olabibwa abantu bangi. Thank you so much. Yonajo sinzira okubanga olaba nkugamba nti tuli powered by Montreal Holdings Uganda Limited abasangibwa ku luguudo lwa Bombo Road ku kizimbe ekimanyiddwa nga Bud House okuliraana oba opposite YMCA ewandegeawo nga bano bakafulu mu kugula n'okutunda ettaka mu kukulaakulanya estates ate nga bakuyambako okukuba plans ennyumba ez'ebika ebyenjawulo. Aba Montreal Holdings nga bano basangibwa ku Bombo Road ekizimbe Bud House omwaliro ogw'okubiri bettanire Banaffe abasozo property consultants UG abasangibwa ekirekaawo Kamuli Road nga bano bakafulu b'okugula n'okutunda ebikozeeko ebyawaka omuli furniture omuli ebyamasanyalaze omuli ebya office saloon boutique gym restaurant nyumba n'ettaka era nga bano basangibwa Kamuli Road yawo meters 15 zokka ku mukono gwo ogwa ddyo ng'oyambuka mu bitundu by'ekirekaawo bekwate era bettanire. Atenga gwe muganda wange oba munywanyi wange ayina obuzibu mu byokwerinda nkugamba nti omusirikale oba omukuumi alabisa amaaso tamala weetaaga okuba ne CCTV cameras. Abagenda okukolera omulimu gw'okuwanikirayo CCTV cameras ye AXA Tech Solutions Limited abasangibwa ekatwe awo ku Sapoba Building nga bano bagenda kuwanikirayo CCTV cameras, bagenda kukolera alarm, bagenda kuwanikirayo solar, bagenda kuterayo locksmith atenga kwotadde n'okukolera installation ya CCTV cameras ozikonfiguringa nokola maintenance gwe yaziteeka yedda. Bano basuubuza n'okutuusa emwemu okuva wali mu bitundu by'e London. Omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka. Ate nga gwe omusuubuzi ateteganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi bw'okituusa n'obaddizaawo essente. Ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda. Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate. Muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah nkugamba nti company eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Company emanyiddwa nga Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road. Beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obeera okyasoma bwoti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira banna
bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah. Mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gwolutuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Alwada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa. Buli kimu nga kitambula kawerete. Tujja kukyalira ba radio personalities abakabi ku radios ezenjawulo mu ggwanga Uganda mu kanyomero kaffe ke twatumi radio interface. Tujja kubatunira ba celebrated radio personalities, shows, morning shows, mid morning shows, evening shows, n'aba sports as well. Atenga bagambe. Yaman. Kasenda bazana. Yaman. It's the leading in evening. Njikoledde emyaka. Jona tubulira masa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sharita mkama hebazigwe. Amina. Eh. Agamba kise baduka. Omusajja yefunira erinnya lya jjajja, erinnya ekkadde. Jjajja. Okay. Yes sir. Aha. Byakulowoleza bingi. Hello. Ani alida akameme? Wanji kabulaza. Ngani bunjo gamba kikabulaza. Eh. Tulinze kulayira. Eh. Yes sir. Bali kusimba. Yes sir. Okay. Flower simple. Owakabi. Flower simple owakabi. Okay, big up. Migambo chali kuchina na mnana tuzitano Radio Super FM negabo ati wagambye. Flower simple nange nekubuza ko hopping your fine. Bitambula bitya side zeyo omlalanga itao. Hello. Mwana wa mama yule alikueleze kwa Uganda. Webale kusima mwana wa tata. Nusula nakanjako. Aha. Mwana wa mama bakijja kalori. Aha. Bangambire banaye bakumpe ya kalubambi. Oyogedde. Yesebo. Ebyaddala banaye bakulabire nga ddala ku saawe. Kali kambakone ko mwana wa mama. Yesebo. Agole kwa soja eme na dele na tazi monika samari ya menata amegranga tati ne Benison Grow na longo mobagia mwana msande kale mwana watata nkutade nange njaga bera ngambuza kontra fabali ya obulenga mugamba mtya sinza kwera bera kubera ngambuza ku Rugave na Bukalu ngolyawo ejinja kaloli ogambo tya kaswenti no bitambula bulungi nnyo. Hello. Wabale kuuliza dia. Yenza birungi ebuwango. Yes Biru. Nebanange bakumpera akalulwa naye kansati kiwa naye. Oh, tell them. Mbachikirira watali kubalumia. Yes, yenyabo. Kale bera bunjika soke komekawo ne gambo chali ku Radio Super FM program kasenda bazana abuchaze shabita mazima mvu ne messe katukome nenga messe murodo lwa lero taliwo jaja messe tongera kubera tukusabiro bere ngosuka bulungi insha Allah. Yes, omulungi atulaba mu radio interface eno tujja kuba tufuna abantu bano on air nga bakola shows zaabwe, then in the breaks wowulirira music eyo bawowulirira obulango bajja kuba bakomawo on our camera tulabe nga tutwala ekintu. Abuchaze njala tutandikira wennyini ku masimu gano. Abakubi b'amasimu bano case in point, are they your friends? Are they, how do you relate with them personally off radio? Yeah, off the radio. I rarely ngabo icho ngwenchidamu meet them and talk to them. Yeah. Naye abamu benfuna omukisa n'ensinkana mpuliranga baganda bange. Yeah. Kubanga omanyi dobozi no IBRAH lina welcome jedileta. Okubira simu ogamba oliyo IBRAH. Oli bulungi. Oddamu otya nawe. Tegera. Nagamba abuchaze naga wanji oli feeling that welcome in your voice. So bafuka baganda bange nti bemanyiko babale osanga omuntu nagamba nze Patrick walai. Naga
ibana ye gwe ng'owulira ng'alaba nti mulina engeri gye mwakwatagana edda so amanya naddala ne eryange lyali made by the fans ebiseera ebisinga ebbanga eddene ery'emabega nti banjagala bampa welcome in the industry abantu bwe bagana okwelkaminga baba baganye baba bakuzize ffe tetulina nduulu tebajja kuba nduulu ntwakuba enduulu ne bamuwulira wabula the callers balina engeri gye bansitula ne moral gye bampa kati show yange bwe ntandika that's why nze yema ntandika I prefer starting with them ebiseera ebisinga nti balina hype gye bampa n'empulira obulamu. Case in point, weesimbyewo ku bwa kansala but buli simu mu break esimu password esookera ddala muntu ayogera amanyage the second password bakuwa akalulu kikola kitya nga ntya Katonda nga sitidde muntu na muntu yenna ndaba ku kamera sina muntu gwe nakubira ne mugamba nti no buli lwokuba essimu ku radio soka bwotyo wabula IBRAH emabega eringa bujjukira nafuna obuzibu bwe nagwamba yayi ne bankuba I remember esimu ze nafuna awaka kukasimu kanga Katonda tuke kiseera nga siyasobola na codinga simu sibona nti nabawe simu nti munkubire sibona nti musasira abantu abo batuke ekiseera bwe bakutegeera n'ofuuka muganda waabwe n'abeera nga alumwa naawe nga bw'olumiddwa kakati bwe bakitegeerako ndowooza nti absm by the way nze nalwawo okugenda wano ku radio nze omu ndowooza ku bantu abalwawo okwogera nti nesimbyewo naye bwe bakitegeera ngenda okuwulira calls zijja nabo benyini beebuulira ne bagamba nti bannange abu waffe atubeererawo kwanza ekola wange wabanga afunye obuzibu ne mumanyako sisobola kwezitatinga kubeera nga banaye gundi katoka wese yalwadde gundi ali bwati banaye mama Swahili katoka wese bwaise mumanyi so the way I associate with them waliwo Patrick walayi waliwo okusamba nails waliwo owamusai wali tobosi waliwo network building naye nga sigala ndi ku buli presenter nti bamukubira so olina okweexcellinga muko mu banno kubanga bamanya nti asawe 10 show kyekwata kirungi nti obogedde nga bamanya nti 10 tebajja kuba ku radio ndala omulungi atulaba oli ku extra digest mugoba nsonga IBRAH Mukasage manya gange tutunulya ba radio personalities abakoze shows nezigatinga across nga ne bwoba oli mu taxi ne bwoba oyita mu mizigo egy'enjawulo mu gete ez'enjawulo osanga omuntu akutta akasimu ke awuliriza KYAZZE the likes of Mese Sharita n'abagwa mu koweryo so tusazeewo ffe wano ku extra digest mugoba nsonga tukucreatingirewo another special episode called the radio interview ngera tugenda kuba tunoonya ba radio personalities abakabi across the whole world tubakutuuseko osobole okubanga omanya era nga olwaliro tuli mu studio za 88.5 Super FM mu program Kasenda Bazaana ne mwana mulenzi Abu KYAZZE Abu njagala tutunulire Kasenda Bazaana ebeerawo kuva ssaawa meka paka saa meka lunaku ki Kasenda Bazaana nga show ebeerawo Monday to Friday sawa 10 paka sawa 1 y'olweggulo okay working days saa 10 paka sawa 1 y'olweggulo kitambula kitya ndowooza nze kafuuka kazannyo kange kinyumira mpulira nga mba flowing always kwani bwa public holiday mbeera nyina okujja kubanga waliwo oluusi tetulina ndi public holidays abantu babeera waka nga batudde so mbeera nyina okubaweereza abo abatudde waka n'abadde tampulira nkafuna chance okubeera nga kola ki nampuliza kubanga everyday nyina okubeera nga nteekako omuwulirizi omupya John Board okubeera nga nsigala nga kyali relevant tweyanza nnyo njagala tutunuulire your radio journey otandikira ku radio ki otandikira wa otandika otya because I guess abalungi abatulaba mwenna yemusinza okuba mutulaba nti buli muntu omumanyira mu kintu nga wakabi omwegomba onyumirwa naye nga ayina gye yatandikira okutuuka gwe w'omulabira essaawa eyo so Abu KYAZZE share with the viewer out there your radio journey otandikira wa my radio journey natandikira ku radio gye bali bayita Kampala African Radio Kampala African Radio yali ya mukulu amanyiddwa nga Kiburankuba the Pan-Africanist ayambala bitengi open shoes yoyo by then yali nanyinyo nenge yali managing bwa mukyala Naomi Kabasharira nozo mutegeera oboyo munabyabufuzi mumanyi Naomi Kabasharira mbiseera ebyo nagikwasa omukyala bamuyita Jane Kalumba omutegeera oyo mumanyi naye nozo uli abantu benatandikira mu kakati bwe nyingira Kampala African Radio nabagamba
bambuza kiki osobola actually nali nkyali mu karaoke mbiseera ebyo akati nsanga Hamani Kalanzi akola ku Bukedde simanyi bwakyali ennaku zino I'm not so sure naye nga naye mu namawulire Hamani Kalanzi agamba oba oyagala manyenda house antwale wanda house amugamba nyina muko wange wuuno osobola okukola ki okumutryingako manya asobola ende wanda house n'agamba ha so kogezeeko mawulire ntandika reportinga amawulire ku radio kyolo Kampala African Radio okay ndawusi gye yali akubayo ekyeyo kye okay yeah n'agamba ya akati mbiseera ebyo amawulire nga nkera saawa 12 n'embeerawo paka saawa 3 za kiro ku mawulire agasembayo nga gamenya nempulira nga amawulire nkoze ki nga kooye nga koowa nenjagala okutandika okuyiga programming engeri gye bakuba mu music naye nali siri mulungi mu computer engeri gye nalina akava mu ssomero ate mu biseera ebyo then bwe natuukanga nentunula bakola batya olugayi wange DJ Umaru nemutunulira akola atya nangamba wano program by then twakozesanga yali PC DJ Red nga njagala nnyo okuyiga PC DJ Radio nembira nabangamba kati ojja kubanga music nga toyogera nga njja ku weekend nensoma amawulire mala okusoma amawulire nga nsigala mu studio nga nzanya reggae yekayeka kwa ku weekends nga bozanya reggae nga fe tugamba a sounding manyi reggae ali mu katonda mungi agamba ojja kubanga relate nze n'abantu bannaddiini so nga tukuba reggae nenzanya buzanyi nga sukkirizibwa kola ki kwogera then waita webbanga Jane nagamba Abu I think you can be a good presenter music go kuba osobola okwogera ne bampa show yali ku weekend nenkolanga ne bamita Irene Jingo muganda Rebecca Jingo ndandiko kola mpola naye nenkola naye then later on Jane ngagamba siku feeling ampuli atonyumira ku weekend ne mugamba munange bwenti obwenkola kubanga gwenkola naye maybe ayinza okubanga tampa gap nangamba ngenda kwa share y'omwana agisobola ne mugamba kanji tryingeko mu biseera ebyo waliwo omwami bamitanga Zaddochi bikyoko Zaddochi yali akola ku KFM ka Zaddochi ngaze eno ku Kampala African Radio kuba bali bakyusanga badda mu style ya luzungu purely ate Zaddochi yali mu Luganda lungi nnyo kati nakola show yagira mu sente ze akazabirego nenzi nali amachanyingi ya buyingizi industry kazi nagamba sente zoli sizisobola kankwesho ne bampa show eyo yali emisana nenjibalula nenjikuba nangamba tandise okufiiringa kati by the way that's when I started feeling myself nengala kati mu radio nzitowa ndawusinga jana correcting nangamba connecting wano collaborate speed ebweti ndandiko okongera okutereezaamu olusi ngamba oli mufu tonateerera mu radio ngamugamba boss njakola nemerako so bwenti jinatandikirayo so ovotya ku Kampala Radio ng'omusala bampa emitwalo egi ate ng'olusi gifuna omwezi mitwalo 5 zo zajjanga mu budde era nga bwe nzifuna bangamba olusi bano bwe banamanya nti bafunye omusaala teri musaala guddako gumiikiriza sirika nga tukolera ku kisa kya Katonda mitwalo 5 waliwo ko obuwandiike bwonna nti olina kufuna 5 ate nga we buli so emitwalo gye gyasookera ddala 5 wagikolamu ki transport kuba natambulanga okuva ekawempe okugenda ekamocha radio gye yali kati ng'ebiseera ebyo olina okubeera ng'obalansinga ebintu ebyo ebibiri okutambula olusi transport nga kubula n'olinya taxi kujja ekawempe paka Wandegeya kati Wandegeya n'otambuzaawo ebigere paka kamocha ontegeera kati nga olugendo nga ndubalansinga bityo generally awo tewali wangu bwati wowe wali kati sente sijinza gamu nazikolamu kino abatulaba tuli ku extra digest mu komasonga IBRAH mukasage manyaga tuli ne Abu Chaze wano mu 88.5 Super FM tutunulya ba radio personalities ku akanyumiro kafeka na akapya ku extra digest akamanyiddwa nga radio interface katugendeko mu bulango bwa bakama baffe tukole ku sente tuberenga tukomawo tovaawo Montreal Holdings Uganda Limited abasangibwa ku luguudo lwa Bombo Road ku kizimbe ekimanyiddwa nga Budu House okuliraana oba opposite YMCA ewandegeyawo nga bano bakafulu mu kugula n'okutunda ettaka mu kukulaakulanya estates ate nga bakuyambako okukuba plan z'ennyumba ez'ebika eby'enjawulo aba Montreal Holdings nga bano basangibwa ku Bombo Road ekizimbe Budu House omwaliro ogwokubiri bettanire
Banaffe abasozo Property Consultants UG abasangibwa ekirekaawo Kamuli Road nga bano bakafulu b'okugula n'okutunda ebikozeeko ebyawaka omuli furniture omuli ebyamasanyalaze omuli ebya office saloon boutique gym restaurant nyumba n'ettaka era nga bano basangibwa Kamuli Road yawo meters 15 zokka ku mukono gwo ogwa ddyo ng'oyambuka mu bitundu by'ekirekaawo bekwate era bettanire. Ate nga gwe muganda wange oba munywanyi wange ayina obuzibu mu byokwerinda nkugamba nti omusirikale oba omukuumi alabisa amaaso tamala weetaaga okuba ne CCTV cameras. Abagenda okukolera omulimu gw'okuwanikirayo CCTV cameras ye AXA Tech Solutions Limited abasangibwa ekatwe awo ku Sapoba Building nga bano bagenda kuwanikirayo CCTV cameras, bagenda kukolera alarm, bagenda kuwanikirayo solar, bagenda kuterayo locksmith ate nga kwotadde n'okukolera installation ya CCTV cameras ozikonfiguringa nokola maintenance gwe yaziteeka yedda. Bano basuubuza n'okutuusa emwemu okuva wali mu bitundu by'e London. Omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka. Ate nga gwe omusuubuzi ateteganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi bw'okituusa n'obaddizaawo essente. Ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda. Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate. Muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah nkugamba nti kampani eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Kampani emanyiddwa nga Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road. Beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obeera okyasoma bwoti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Alwada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa buli kimu nga kitambula kawerete. Okay, tweyanzege omulungi atulaba Abu bw'ova ku radio eyo ey'emitwalo 5 waddawa nengenda mu kuyokwata video nga video director. In fact yantwala Jim obomumanyi Jim omumpi yabeerange wa bebe Jim ya omweru ya omweru Jim Segawa ayogera nasirika I know him kati Jim antwala gagamero antwala ku DCR DCR studio nga beetaga omuntu andika scripts ntandika okuwandika scripts awo ez'ennyimba nembeera awo kati ate DCR egenda okujja nga DCR naye wali etandise no DCR egenda okujja DDS netandika nga DDS nga IBRAH yeetaaga omuntu amuyambako ku scripts zaki za video nintandika to wali wabiyigira we byokuwandika scripts kwebuusa kazi mingi kwebuusa waje nyina tino nalimbera mu kalwe k'ebiseera ebyo nga tuzanyazanya emizanyo nali nayiga okuzanya emizanyo nali njizanya before nga nkyali ku ssomero akati awo nebuusa ng'oluyimba nduwuliza by the way nyimba nga sosoli watafa script nze nagikola Dr. Kondo mula Fred Sebale script nze nagikola abakazi abasajja bazaleko ebweru script nze nagikola mbiseera ezimu kuzenzijuukirako za remarkable mbiseera ebyo nembeera mu ebyo nenkwata videos paka videos mankyali ku kizimbe nali ku Majestic okwo ne wabira omukwano gwange twakolanga naye ku Kampala African Radio wamuyita Igasiraji nga ngamba nti Abu nakunoonya dda twasinkana ku kizimbe nemugamba nti ki nawe bampadde wa manager ku Star FM konzi kati ki nti nkwetaaga jangu tugende tukole konzi ate ki kankeerenja ku makya awo wenzirira mu radio industry ate buto. Yes indeed negamba maidwanga Jason Derulo ngalwamu nenyuka kaimba bakete love not war ndi kwagala sirutalo oli ku Super FM katukomone ekimanyiddwa ngati helicopter wano singa kuba music ki
awano because mpulidde ba Jason the Rule. Yes. Oyo yaliko mu Coke Studio. Yajjawo ko wano. Nakola n'oluyimba ne munywanyi wange Resta nabakulaba. Wemala yakola ne Bebekulu lwafuluma. Lwemanyi lwafulumirako baatisa abala bangi. Sijjukira bulungi naye lwemanyi lwa Bebekulu bakola mu Coke Studio lwaliko baatisa abala bangi. Anyway, wano okuba music ki because nina one of the most beautiful ladies across the world, the beautiful Stabulate Natoro. Tomukuba wano. Mukuba naye nga percentage eyinza okuba nga tetuuka. Nana njagala omwana. Njagala Stabua kati kankubuulire. For Stabua Natoro. Wano wennyini wentudde abantu bagambako nti aleka muganda we. Nga yakafulumya olimba bajja kukakasa. Ndowooza ku chat yange lwamalako ebbanga everyone around town ng'agamba abu yalese muganda we kiki. So for Stabua tumukuba naye nga music of a mixinga. Big up on yourself, the beautiful Stabua Natoro tukwagala nnyo. Owa Stana Fashion simanyi yagwa. Munnaye buli omwana n'engeri gy'aliwo wete erinnya. So Abu, njagala tutunulire show ya Kasenda Bazaana eno. How long have you been in this show? Currently, ngenda ku making 9 years. 9 years? Yeah, 9 years. On Super FM? On Super. Tudayoko, bwogenda ku Star FM, Star FM etwalibwa UBC. Yes. Wesalale kyali kitya? Bwe natuukayo, bangamba bayite banabi streamlining mu gundi, bayite banabi streamlining gundi, babita betya. Ongawo my bureaucracy ya government. That's what I had. Yeah. Kakati nze yantwala yiga, nangamba nti anytime ogenda kubeera mutekebwa ku payroll. So, nga ndi mukulinda ngenda di ku payroll. Naye nga nkola. Naye nga nfuna emitwalo gyangaga. Abi, buliddi. Buli mwezi. Ezo ngani azikuwa? Zavangayo waggulu mu accounts. Ne bazikuwa? Waziteekerangako ekinkumu oba zaakusanga nga busanze? Ng'ogenda n'osayininga. Ku baluwa gye wasayiningangako waggulu nga kubaako mutwe. Nali sinafuna baluwa sijjukira kwata ku baluwa. No kyangamba wasayininganga wano waggulu kwaliko mutwe ki waggulu mu bigambo ki? Siyinza kujjukira. Olaba abasajja bwe bakuliisa ssente ne bakusiba. Sijja kuli. Oba nali ku support staff simanyire. So mitwalo 2 bo balina lwe baayosaamu ne batakuwa ku ssente. Tebalina lwe baayosaamu. Kubanga by then nakolayo emyezi gyali 6. Jonna you were paid. Nali nsasulwa. Bw'oveeyo ovaayo otya? Ne mukuvaayo mbandi nalina omukolo gwe naliko. Nfuna essimu ngeva Mathias Walukaga yankubira n'essimu. Nangamba olw'essimu egenda. Ono Ow'Ekinyerere. Ow'Ekinyerere. Nangamba olw'essimu egenda okujja ku ssimu yo mu dakiika ntono. Gwe manya nti waliwo ekintu ekijja mu bulamu bwo. Kole konze kanindirire. Nangamba agenda okubeera mwita Joel. Konze kale. Nga sitegeera Joel yaani. Bandi ya dakiika ezaddirira ng'essimu evuga. This is Joel Isabirye from Capital Radio. Musogo yafu. Konza ya. Nemani musogo yafu oluzungu. Nze sinnamulaba. Kakati Professor Joy Isabirye. Ngamba now, can you get time we talk? Konza I'm available, so we talk. Nangamba so, when do you have free time you come over? Nemubulira obudde bwe nalina awo nga ndaba gyendaga ntandise okulengera kwolya ntambula angenda ku beat olwasooka namulinda nesobola kumufuna mu budde naye nentuula mu buti awo nenkola ki nemulinda beat ku kisementi engamba bino ebyokundwisa wano nga show yange etandika ssaawa 7 nokkirira ninya akaboda paka ku UBC nenkuba show yange nali nkola eyo ey'omutuntu nga nkuba omuziki gwange nange ngwewulira nga njemanyi kubanga by then yiga bwantwala nangamba osobola okunyamba okukyusa sound ya radio kyenali nsobola obulungi buli kimu nga nkina kusinziira ku ati gwe nali nfunye gye natandikira. It was a very good training ground. Nga ntandika kutereeza bintu nga mugamba tukole beti effects nzimanyi ezikola njukira mbadde ku 2 bya video kati nga nyina effects eza video nga nyina okuzimajinga zikole sound ya radio ate endala mu production ekyusa sound ya production kimwe kitandika okutambula obulungi nnyo akati Joel bwangamba nti jo nabadde busy naye osobola okudda nenzirayo netutuula nangamba wano tukolanga company naye mbadde njagala otandika otukolera naye ng'ogenda tandikira ku weekend nemugenda ngenda tandikira ku weekend ng'eri gye mbadde nkolera
amugamba eri gye mbadde nkola nnaku zonna Monday to Friday. Sijja kunyumirwa kola weekend. Nangamba I don't mind. Osobola okubeera ng'okola naye tugenda kukuza within no time. Ne mugamba it's okay kamala okukirowoozaako. Nembeeraawo. Nembeeraawo nenkola. Nenchapa. Kati wenchapa nga ndi kusita. Joli kyava ngamba naye ndi serious nkwetaaga. Ne mugamba boss nekirowoozaamu nga ndaba okukola ogenda kumpanga nnaku 2 zokka mu weekend. Saturday na Sunday. Tengeri nkola nnaku zonna. Kibadde kinkolera nangamba nja kukuza nagamba. Okusinziira ku performance yo bw'enaaba. Kwaffe tuba ne performance card tukola research buli kaseera. Konze kali bwenzira ku UBC nembagaba ne mwani ntadde ku payroll. Nenfuna kasaala akategeerekeka. Kwa mulimu ngwagala. Naye eri waliwo gye banneetaaga olwo ngamba yali Uncle Dick ne mwami Yigasiraje. Ngolo ne Mr. Lwange yali mu marketing. Mr. Lwange agamba gayo no mulaba mu field gye tulaga mu companies zinene zonna bakola ki bamuyitaaga. Twandibadde tumwongeza omusaala. Nitumuteeka ku payroll. Ebeera ngoma iwe byekulula. Kati eri bangamba jangu osalewo osayininge. Konze etsoke nengena ninteekako omukono nensayininga. Naye nkoma weno nensigala nga nkola. Naye ngeri wateekako omukono? Ngeri ndaddeko omukono. Nali saagala kuta. Nkulaga how much I wanted my job. Nensigala nga nkyakola eno. Nemaga kati musalawo ddi. Ngenda okulaba biyongera kwekulula. Nengamba igomanyi diru gye nafunye sobola giruzinga kati. Kangende eri radio nene nayo. Point bwe navaayo ndyoka crossinga nengenda ku beat. So beat wamalayo bangacho? Beat nakola emyaka 3. Bali bakwasa nemeka? Ekyasala ate ekyo wakibro kibuuza twandibadde tukireka. Because 5, 2 kati abantu baagala kumanya wabbira oba wali weeyongerako bweyongezi. Because it is one way of inspiring people watching us. It is one way egumya abaana abayingira media. It is one way to discourage them or encourage them. Either way. Because waliwo omuntu akeera ku machanga kifo ky'okula ddabuzi mabega. Kwe kusanga omuntu omukulu nga musajja mukulu mu myaka nga yogera byekyana kito. Kati yo aba adda buto. Dochegeera. So, okay, you might not be comfortable speaking the exact money, but waliwo ko change compared ku mitwalo 2 gasta. Nayingirako 25. Nayingirako 25 by then. Kubidde nenga bano bakwongeramu kizike. Bayongeramu ekizike. Nayenga. Abo. Mujoga. Okay. Nenkola nayenga kyenabala. Ngaze ngeno funa nenga nkola 2 days in a week. Ntegera kyategeza nyina obudde obolala. So kitegeeza bali basasula wonna ennaku 8. Ennaku 8. Ne wali nali nkola bali nnaku 2. Kitegeera. Kakati nindaba nga oloka chenji nenga buno obudde obulala njabuza mu karaoke wange gwe nali nkola n'ebintu byange ebirala. Steve Muzira Nisoka mbereyo. Bwekuba weekend nenjisandabula nze ndi musajja mukozi sekoza. Nenjisandabula nangamba okusinzira ku rates ze tulaba wano. Faring well mu market by then ogenda ntulina Titi. Titi nankwatako nandaga audience yona nangamba abu bakola ba Titi tendo tabel. Yenyeni. Oyo nga tutambula ne weekend nakubira nagamba weekend jangu tugende Kasiiso w'Olugavi. Ne mugende Ruwero ne mukyalira ba fans be Ruwero ne mutambula ne muddeno neri nandaga abantu be nali simanyi. So nensobola okubeera nga na building erinnya lyange mu style eyo yakola omulimu gw'amaanyi. By the way, mbanga njogera ku industry eno y'omu ku bantu abalina bye banteeka. Titi. Kubanga omuntu akulaga kiringa gwe okuba ne marketing osuubula. N'okwata abulo gamba abu wano wensuubula na wali wensuubula abali by'obusuuzi mukimanyi temulaga bannammwe gye musuubula. Kati ziyandaga nangamba nti kati Kasana Luwero tulinayo eno tulinayo mama namwe egindi tulinayo Musigire Namawojja. That's when I got to know those people. So it was Titi. Nenchapa abu n'afuuka omunene n'erinnya lyali abuchaze nga neyita just abuchaze. Nangamba erinnya tulina ditaginga ko kubeera different. Everyone can be abuchaze. Olwani agamba Titi ono wa makanika wange. By the way, abantu bangi bakimbuuziza abo afukati abo munene. Yankubira essimu balina kiro nangamba abo manyina kyendowooza kuba twagenda tukirowooza ko nangamba yiye kyoyongerako. Nenteekako nangamba omanyi kye nalowooza beera abo munene. Konza ati kitya nakibala namulaga calculations zaawo zeyandaga nangamba bw'ogatta eri n'eri abamu bayinza okconnectinga babaga simanyi oli abuka wenja ate gwe abuchaze bayinza okubula. Beera wanjalo gobera abuchaze omunene. Konze sawa. Nembalula
omusala ne bakawanika ne bagukubisaamu awo times 2. That is very good. Otegeera bisaamu times 2 nenkola rates ne zeeyongera waggulu times 2 nenjivaako nayo nenjiwongerayo waggulu nenkola. Oyabulira otya ekintabuli ky'omuziki Beat Farmer? Njabulira nti ekintabuli. Ekintabuli bagamba nti mu industry yabwe nali sino audience. Today ompadde omukisa leero ndowooza ensoko kyogera in camera. Ku Beat bagamba wali toyina. Nali sina audience, sina listenership. That's what they said. Kati ngate bali bakuongeze sente bakuongeze sente. Kati ekyono kyajja mu space ya mwezi gumu ne bayita research ne bagamba research yo eri wansi nnyo. Nayenga even ola bwentambula mu campaigns even last week nasanga omukazi nangamba kyokola kyankola bubi nnyo okuva ku Beat. Nayenga that was then office politics waisewe emyaka bala mwenda. Naye oyabera office politics fe abali mu bintu bino tumanyi nti mulimu games ezikola ki ezanyibwa oluusi gabeera makuuli ne kati nga survivor olina okwebuusa n'ogaa nti nokuuli njadde kuba nekola ki kati babiŋŋamba ne baŋŋamba omusala tugenda gutema. Olwo nga bagenda kusala ebitundu bimeka? Baŋŋamba nga ngenda kudda ku mitwalo 5. Okuva ku sente meka? Yali 1.5. So nga bagenda kusala emiliyoni namba. Awo nange ngenderawo. Ne baŋŋamba waliwo pulezidenti ge baali baleesembu ge bagenda okuzaayo yavuddeyo n'agenda essolo empanvu eyo oluusi otugizingazinga nga ffe abantu abakulu n'ogiteekawo n'ogamba that was then. Munnange. So was that a meeting oba wafuna email oba wafuna a meeting chiwandi mu meeting yampita bampita abakulu ngamba kiribwe kino bagamba no nesooka tulwanako nga bolwana ngamba on air kikyesikola promotions kikyesikola I'm good everyone buli muntu listenership yange ndaba nze njikuumi naye ng'oli yakugamba nti nze nyina wano graphs zange bana graphs ze bakulaga nti graphs kano kali wansi akati ebabiŋŋamba ayina nawe mutima naye Katonda takola nsobi babiŋŋamba Allah tagera kibi tagera kibi eŋŋamba professor yali byonna abiwulira abimanyi naŋŋamba I'm hearing this and that nemugaa that's what's going on naŋŋamba if you feel not comfortable please just give me a call nyina omulimu gwo konze nja kubuulira nsooka ngezaako okupushinga ono enda okulaba waliwo byesitegeera. Systems are persisting. If symptoms persist, you seek medical advice. When professor Nemugamba, this is what's taking place. Nangambo making the obongo bo to yagala kujia. Be ready. Nangamba gomanyi jangu. Ngansimbula motoka nganzija. Nzija ate oloza bingi bibera bigenda okumbuzibwa. Kino ekyuma kinsinga okutegeera. Audience ngimanyi nga ngikubye emyaka emeka. Research mmanyi bwetambula. Bwentyo nga nkrossinga. Ojja ku super. Nzija ku super. Omulungi atulaba tuli mu extra digest mugoba nsonga. Mugoba nsonga eno tutunulira ebintu bingi nnyo. Tukuleetedde abalimi. Tukuleetedde bannabyamizannyo. Tukuleetedde bannabyabufuzi. Tukuleetedde abagagga. Tukuleetedde business mind. Twatuddawo n'akakiiko akafuzi akaddukanya omukutu guno ne tugamba nti what else kikyoyagala ne tutunuulira radio as a medium of communication. Radio yasookera ddala mu nsi ne mu ggwanga Uganda as well. So naye nga waliwo gaapu nnene nnyo between radio naawe alaba programs zaffe zino. So ne tusalawo tunoonye ba radio personalities era nga abakugu abansingako okulengerera ewala bagambye nti alhamdulillah tukituume radio interface era nga akanyumero kaffe kano tubadde ne business mind tuyina extra digest nebiga mukobe kati this is radio interface on extra digest era nga tugenda kuba tukyali aba radio personalities abakabi nga their household names in the radio business in Uganda. Olwalero tuli mu studio za 88.5 Super FM era nga tuli mu program emanyiddwa nga Kasenda Bazaana. Tuli ne KYAZZE omunene gwe tuli naye atuyisa mu lugendo lwe mu radio interface tujja kuba tutunulira engendo z'aba radio presenters bavudde babatuusewa hands on nga bwe bakola ebyabo bwe tubatunulira n'ebigwa mu kowero wabula ng'anya
nkutwaleko mu kuwummulamuko mu bulango bw'abakama baffe tukole ku ssente ate tumale tukomewo tulabe ekiddako. Montreal Holdings Uganda Limited abasangibwa ku luguudo lwa Bombo Road ku kizimbe ekimanyiddwa nga Budu House okuliraana oba opposite YMCA ewandegeawo nga bano bakafulu mu kugula n'okutunda ettaka mu kukulaakulanya estates ate nga bakuyambako okukuba plan z'ennyumba ez'ebika ebyenjawulo. Aba Montreal Holdings nga bano basangibwa ku Bombo Road ekizimbe Budu House omwaliro ogwokubiri bettanire Banaffe abasozo Property Consultants UG abasangibwa ekirekaawo Kamuli Road nga bano bakafulu b'okugula n'okutunda ebikozeeko ebyawaka omuli furniture omuli ebyamasanyalaze omuli ebya office saloon boutique gym restaurant nyumba n'ettaka era nga bano basangibwa Kamuli Road yawo meters 15 zokka ku mukono gwo ogwa ddyo ng'oyambuka mu bitundu by'ekirekaawo bekwate era bettanire. Ate nga gwe muganda wange oba munywanyi wange ayina obuzibu mu by'okwerinda nkugamba nti omusirikale oba omukuumi alabisa amaaso tamala weetaaga okuba ne CCTV cameras. Abagenda okukolera omulimu gw'okuwanikirayo CCTV cameras ye AXA Tech Solutions Limited abasangibwa ekatwe awo ku Sapoba Building nga bano bagenda kuwanikirayo CCTV cameras, bagenda kukolera alarm, bagenda kuwanikirayo solar, bagenda kuteerayo locksmith ate nga kwotadde n'okukolera installation ya CCTV cameras ozikonfiguringa nokola maintenance gwe yaziteeka yedda. Bano basuubuza n'okutuusa emwemu okuva wali mu bitundu by'e London. Omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka. Ate nga gwe omusuubuzi ateteganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi bw'okituusa n'obaddizaawo essente. Ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda. Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate. Muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah nkugamba nti kampani eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Kampani emanyiddwa nga Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road. Beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obeera okyasoma bwoti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Alwada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa buli kimu nga kitambula kawerete. Thank you so much tukyali ne Abu Kyazze omunene. So Abu bw'ojja ku Super FM 1 kyatambula kitya in the first place? Bwe nzija ku Super, yeah. Joe knew me, he trusted me. Nangamba nako okutraining aba presenter. Nangamba you're a good presenter. Omanye kyetaagisa mu radio. Look for that team you'll work with. Osobola okubeera ng'ojjayo ekyetaagisa abawuliriza b'omanyi. Nsooka nzibiriza bwe nti omanyi omuntu ku omukisa naga nti IBRAH nkwadde kino noonya ekinaddira gwamanyi wabula njagala programu ng'eyimiridde. Ne tutuulanga naye omwo nangamba noonya presenter omukazi. By then waliwo Muteweta as a comedian. Nanga noonya presenter omukazi gw'osobola okukola naye. Nentunula mu industry. I wanted that person asobola okubeera ng'akwatagana mine nange ne tudrivinga show. Then I called Sharita. Nemugamba oyina obudde bwe butinda. Sharita mazima wanvu. Sharita mazima wanvu. Yeah man. Nangamba obudde mbuyina. Nemugamba yali yangambako emabega. Nangamba Abu nandyagadde okubaako presenter. Nemugamba ndi mafunye opportunity nja kuyita. Yeah. Nangamba mpulira okola bulungi njagala nkoleko konaawe. Yeah. Konze kale. So nemukubira essimu nakkiriza. Nangamba wendi. Nemugamba tutandika okukola. Nemusaba bye namusaba. Mu byo kyeki. Namugamba radio yetaaga time.
era nawe ndabo bo mwana asoma journalism radio yetaga time ino kubeera ngoli dedicated that's one radio yetaga commitment radio teyetaga kuosa if you to make it kiringa mupiira oba misinde bola ki protege oba kiptegei badduka emisinde egyo mu nsozi zaabwe buli lunaku before going for that final marathon kiba kitegeeza ba practicing kati gwe bw'okola leero enkya n'otabaawo oba ojja kukasuula akati kyekimu kubye nemugamba nyamba mu bbanga lino manye oli mufumbo yali yakazaala by then nemugamba we spacing obeere nga tofuna lubuto abaana abawala bafuna nnyo embuto nemugamba at least myaka ngegi tujja kuba tumaze okunyweza ground yaffe kubanga consistency she understood me netandika okusindika ekintu nemuteweta netukikuba mwaka gumu 2 3 4 5 6 consistently so the sound gy'owulira nti kati Sharita bw'atakola mpulira nga show eringa etaliko kugulu kumu bwe sikola ojuulya nga gye batimyeko omukono mese bw'atakola currently kwa mutewete yatuvaako n'agenda olya nga show tekola ki so team yange gye nkola nayo nze ate team bwe mba nayo tuteekako Oluganda nti mba njagala nnyo okumanya Sharita ayina buzibu ki buli waka tusobola busolvinga tutya ekyemisana walidde ki bwe manya kye walidde ne bajjano ku radio nsobola okukidiscussingako omuwuliriza wange aba yafuuka part of me oba part of this show kimuyamba naye okubeera nga atambula wamu naffe n'asanyukira ne bakusaba mukubagamba abula mwanyumidde sebo gye walidde empuuta kabuusu so nembeera nga nkola nabo bulungi so that's the team netusala okutambula obulungi bwetutyo Extra Digest mugoba nsonga tuli mu radio interface tutunulira ba personalities aba radio ku different radios mu ggwanga Uganda different programs mu ggwanga Uganda nebigwa mu Koweryo inshallah tujja kuba tukuleetera presenter owa radio owa kabi gwomisinga gwoludde okuwuliza oba gwowulira naye nga tomulabangako ngeri gyakikubamu mu studios so tugenda kuba nga tubakyalira mu radios ez'enjawulo tubakutuuseeko tubakuleetere buli kimu kibeere nga kitambula taratibu era ng'olwayo tuli mu studios za 88 Super Farmer njagala kutwala omukisa guno okusalutinga Honorable Peter Sematimba owa Busiro South chiko tibachalibwa mugamba chi ombaka omuchapi kuchapa sawa kuchapa so ntumideko wekitibwa Honorable Peter Sematimba abamu ku basajja legendary ba radio mu ggwanga wala mukiyogedde joro bwandi 5 ngabo mind legend yalina okumanya abukyazze ate akola atya bambulira he took his time nanonyereza ogenda mu companies ezo MTN Airtel kubanga muntu wa cash abuza omuntu ono mumanyi agenda tutuuka nga bamugamba wafunye abukyazze oyo gayi omufunye omuwadde sente meko mujjajja avudde ko ye nina gold enyondo negumira wano novuga ekintu enyondo negumira wano so ku radio oli wakabi lwaki oyimba okuyimba obuze kibuzo lwaki nyimba lwaki oyimba because honestly speaking nze I personally am your fan on radio truth be told on camera I'm being honest I'm your fan on radio thank you Ibra thanks for loving nakolera ngeyo nga ninya taxi naye nga buli lwaggulo mbera mu taxi nze nalinyanga nga taxi ezo zifubutuka mu bitundu by'emikono okudde Kampala nga kumacha nina radio gye ngenda nayo nga mpuliriza mu taxi ntula nnyo mu maaso nenkuba driver akalimi ne mugantera kukola ogera bulungi bano simanyi oba naawe obamanyi so nga nkubaganya driver n'akyusa radio kumacha nga ngenda na radio ndala olweggulo nkomawo na radio ndala nakomangawo na super ngera bwe ntuuka nga balina radio gye bawuliriza nga nwana nnyo nkube driver akalimi akyusa ateeke mu super jamu n'atukwata ne tuggukira mu hot 7 at 7 nenkuwulirizanga nga nkuwuliriza that's why nabadde nkubuuza nti okyagikola because kati lwaki ndi mabega nnyo tokyagikola is because sikyalinya taxi sinti nakula naye sikyalina lugendo lwetagisa taxi olugendo lulirwa saali sobolanga kulinya boda kuva Kampala paka kugenda nsonga ninyawo taxi kati engendo zange Makindye Kampala Mengo Lubaga no kizingira zingira onina kasero so sagala abalinya taxi mugambe nti nabavaamu nkyabalimu bwe navuna olugendo oluwanvu nga lwetagisa taxi nja kubaddamu so njagala tutunulire lwaki oyimba ku maanyi g'olina ku radio
webale nnyo IBRAH okuyimba nali jukira nze background yange nali mu comedy nga nzanya ebintu ebitambula bisatu music dance and drama. Definitely. I was a dancer before nali muzinyi mu mazina ngingatako katemba nga nzanya enyimba zino zitambula n'emizannyo nga tubeera no nyimba zaffe bwe twatandika nga tukyalina Musoba Royals nga tunakola Orions. Coach yali atwala abita Coach Moses naga mutandika okuyimba twagera mu studio ntandika okukola obuyimba bwaffe mu nyimba eze emabega wali enyimba nga engombo ya Kinyo Muzira Steve azijjukira esente ya kikazi oyo sente ya kikazi netukola enyimba zaffe waliwo oluyimba abantu abamu bayagala ennyo by then bali baluyita Enugu Teyamba. Enugu Teyamba, it was one of those songs zaza nyenyenyenyenyo. Twaluyimba nani ne Muzira. Kakati ndozola nti okuva embaga nga tonna manyanga ze presenter nange sinafuka presenter actually. Kane mbivaako. Bwe mbivaako bwe ngenda ku beat. Betukwataga ne titi na ngamba. Netosobola kuyimba n'okolawo ennyimba kubanga music yasigala atambula in your absence nga toli ku mpewo. Okitegeera ne mugamba kikola. Nangamba katifunayo oluyimba oyimbe nti ne botabano ku mpewo tusigala tuluzanya brand yesigala ekola ki sigala mbantu. That's when I went to DCR nenkola oluyimba Seyeya olwasooka from Seyeya ne balu welcoming nnyo nenzizaako barimba chalo dako zali nyingi auzinaddiriza ya kompolampola nenjukira nyina lwe na launching erinnya linzuluse so bwenti obuza lwa kinyimba nyimba ekisooka kati izo nezitambula bwe zityo nga bafanzi bange bazaga ko omuntu entuke okola launch ewa Feruwero nengende ekiwoko nengende ekikyusa nga yonna Luwero najjiza bali bameka nagenda wo bulenzi mpaka andi nabadde no omukaaga ekifo ky'abantu mukaaga nze nyina weakness munze ekivula abantu bwe bajja bwe bati mba ntunuulira ssente mba sikyafa kuba meka njagala yingira wano yenze era ntunuulira ku mulyango wano ka twinawo meka miliyoni ziweze meka mba sikyafa kuba yingidde bameka so nze enkola yange mu music obadde musaale nnyo okukola music w'ekisiibo gwebale nnyo era music wo ow'eddiini atambudde nnyo okusinga ono ayimbiddwa wakati ne music wo omulala yatambula ennyo oyo wa comedy owa Orions because mu Orions nali nkutegeera naye njagala tutunuulire gwe amaanyi go galiwa amaanyi gange between the following items radio okuyimba ne business because we na businesses zo amanyi gange gandi wano onsanze radio okuyimba currently nchikolanga it's something I do for leisure just for fun just for fun kuyimba kachenkola choba olusi ngena nembivulu ne bangamba tuyimbire Seyeya okay nengamba nti what happened to Orions jakubuza Muzira because companies was jakubuza Muzira IBRAH what happened to Orions ojakubuza Muzira company waziba zigulwawo emigabo gyo mu Orions ani yagitwala ojakubuza Muzira all I know because nina abantu eyo Idris yalagadde okumuguza emigabo kuza Idris emigabo waliwo muganda yange bamuyita Kanabi Keith muguze emigabo gya Orions agitwale gyo nanje muwadde yoz mibai bane gamba kaimba kavire wa Shaggy ochali ku Radio Super FM tuli musafa ne okubira kasenda bazana katukomone ekimanyiddwa nga ate ensonga tovaawo akulwa soko okubeera ng'ovuga emmotoka si kintu kyangu buli omu alina gye yabonaabonera oyinza oba oli mu taxi nga gwe wayigira mu paaka muweesuneko ng'atumereza balampolampola ojja kuyita ku 0755050506 katukomewo abuchaze simakola kyawita amazzi manvu waali tuli ne abuchaze omunene tuli mu studio za 88 Super Farmer era nga nkugamba nti tuli ku programu yaffe emanyiddwa nga kasenda bazaana that is Monday to Friday okay wano ku Extra Digest naffe tuli ku program emanyiddwa nga radio interface tutunula ba radio personalities abenjawulo abaweereza programs ezenjawulo njagala tutunulire you're getting to 10 years in radio turning point yom radio erwa IBRAH ekibuzo kyombuuza simanyi how really kyensobola kubeera nga simanyi bwenyinza kidrivinga kukidigestinga nga buwandi kyagadde naye nti radio nkola nga bwenkola
naye nyina levels ate endala zenkyongeramu nga bogaye nti otuukirira abantu ab'enjawulo nze ate kati ngenda nenkola kye bayita marketing in radio. I do marketing. Era ebiseera ebyenjawulo ne mukama wange ekyammanyiiko wano I go and meet business guys nendeeta business nensayininga. So siri plain radio presenter. Do you regret okubeera nga okola ku radio? Kiki wejjusa okuba nga okola ku radio? Kyenajjusa okubeera nga nkola ku radio kamali kyetagana kulowoozaako kubanga otunatulamu sikiraba sira lwaki regretinga nti bannange banoonya okufuna nze byenina gwe mwennyini kamera mu Kampala oziyisiza kubameko gireete gyendi. Why would I regret? Abaana bano ennyumba nagizimbamu ng'amaka. Omanye ekintu ekikulema okuzimbamu ne woosula kiba kikyakusaze. Omulimu gwonna nga tusakujjamu kisu nga tusobola aguddukemu eba ekyali loss. Amaka nga ina amaka teba nnyumba kintegeeza mukitegeera. By the way omuntu azimba ekisenge ne diro n'agayita amaka. Nina omugagga yaŋŋamba n'agamba ago simaka. Oba oli mu bupangisa naye nga weepangisa mu nnyumba yo. Gwani addayo eka tolina yadda gamba daddi kulikayo nze nzirayika ne Facebook ojamuziraba oluyingira lwashani n'aleeta haaga olutuuka mu ddiiro nisha n'agamba abo obutunda bubu wabulekedde waani. Kakati ebibuuzo ng'ebyo radio yenyamba okubi answering in my life. So olina amaka tokyali mu mboozi ya Land Road asatu mu lumu tankonkona njalanza kutumira Land Road wange omwami Kiseka Richard. Buli lwentumira Land Road wange lwaki nseseka? Mwami Kiseka Richard yeteeka gy'otali oyagala okugumya abalala. Nalaba geeti yo n'oŋŋamba bweno geeti ogiraba leka twogereko nawe olaleeta ebizibu ku mwalo kuno. Geeti yali yaki oyo gitwalira Land Road wo. Njatumira mwami Kiseka Richard Land Road wange awo mu bitundu by'e Munyonyi awo. Nkwagala nnyo taata. Abu njagala tutunuulire waliwo radio show gye mpuliriza ku makya. Waliwo omwami bamuyita Kamagu. Kamagu omuyita otya? Kamagu one muko wange sinjo gamba kuba yawasa mwannyinaze wa Lugave. Kamagu twava mu by'okubeera ab'omuko ne tufuuka ab'Oluganda. Kamagu twava mu ekyo ne tufuuka nga ba business partner. Otegera kyatandikira ku level emu sinza na kujukira na kulina mu meeting kubanga nandibadde oletuuka bandu celebratingamu. Kamagu yakwata obwongo bwange n'abukyusa omuntu amuwulira ne byabeera njogerako n'agamba abo bali mostero yawa. Okumanya nti oguze emmotoka empya namanyira ku Kamagu because ndi fan wa Kamagu ku Machawo ne Mudingidi n'oli omwami omulala Mubiru mwene mwami abasatu abo mbawuliriza nnyo. So nali ndi awo mpuliriza Kamagu ku kasimu kange akatini. So n'akasimu katini bwe kati kalinga olubatu. So mba mutaddeko muwuliriza bwenti. So mbeera mpuliriza Kamagu ngenda owulira mukoddomi wange abuchazi yayigizaawo ekyuma motoka miliyoni 7 ngamba miliyoni 7 nga ndowooza oba bya rediyo mbandi awo mu parking n'ogireeta nga teyogera nakwogera ejabuze ate nga siya kisumuluzo motoka empya nga ziba zisiya busiya. Kikyogezaako okuleeta. You have a nice car, my brother. Sija kwogera kika kya motoka, but this guy has a nice car. Thank you, IBRAH. That was my dream. Era radio. Era bena radio, ne motoka radio. Toyina kyala kyokola ku mabbali. Anti kyegambye, my life ye rotating a radio. Watugambye yinga turning point kwenkyukira bwenti. Tegera. Nti bwenva wano ngenda marketing pase nengenda mu Rose Form. Bwena mu Rose Form ne bampa obulango. Nendeta wano obulango. Nofunako percentage. Nefunako percentage yange. Nembukuba bulungi perfectly. Bwenva wano nengenda ku Seroma nensinkana Amelia Kyambadde. Ajegera Amelia nampa obulango ba Seroma. Nenange isomero lye bulungi. Era n'omukusiima okwo ng'ogyeko percentage ya radio agamba abu
tuyingira Christmas nagamba nakuladeko emitwalo 5 ku simu ogalabye bampisibwa bubi ontegeera tezimbutula bwe nkwata 5 nengaweereza nisha kati omuntu obuuziza kogo enengeri gy'ogyendeko n'ogamba era radio kwata sente ezo 5 10 ngula kangeza ice cream machine yange ice cream machine egenda ku ham ekola bwekola ereeteza waka ziti bakyambuuza sente za waka akameza sikyali kameza akameza nakongezaamu sikyali kameza nakajja ku mutwalo nze kali ku kizike tebakambuuza naye kamenya akameza k'ekizike kamenya otegeera nkulaga radio ekukyusa nembeera nti no ngatta ebintu bingi ebyenjawulo so oyinza okulaba nti abba avuga emmotoka ya bbeeyi naye nga nyina mathematics gwe nagattaawo ali beyond the radio kuba this is a microphone wano nkola ne salary eri well known by the CEO Mr. Sematimba amanyi nti abba omuwazi no bwetasuka so nsigala obudde nga siri ku radio kikyenkola ekirala bye bigambye nsinkana Kamagu nangamba abu tugende tulumbe gundi ajja tuwa nemunyiga amapesa Yamane gamba chari Radio Super FM 98.5 tuba twagala kubeera tugenda ko masimu gafe tuberenga tetesa ku nsongeri mudire ojulide bulungi nnyo kuma abayine motoka nabagambye atayina motoka wandibadde omulamwa guno oguleka atayina motoka ntojivugangako kubanga twagala radio gundi experience ya motoka Super hello nawe je baliko boss nategedde mayempulira omuntu enanagira gyona nagidde ngambi ono bw'aba ayina emmotoka anyways katumala okubeera tugenda mu 10 omulala zino essaawa ziba zakasenda bazaana wangi wa alaikum salaam wa rahmatullah nabiseera stage yeruwero tubuulire wayingi otandika otanaku lwasooka okuvuga ndi kati goli ku nkata aha venga atagawa mu fanga tayirisa nange ne mubale dige emu maaso biri wano satu noyambuka nyebeera wano nga ku kisambi aha tolaba gyolaga kale we bali nyoda bisere nozoulya napakuka yagikuula tagisabye olunaku olusooka enkuba ye yakucyankalanya kye kyasinga. Alright, yes, omulungi alulaba tukyali ne Abu Kyaze omunene era nga nkugamba nti oli ku extra digest mugoba nsonga katumulemuko tukole ku ssente katini nnyo ez'abakama baffe abasozo abasankago abakulu ba AXA Tech Solutions abakulu abakabi nga kotadde ne Montreal muli bakabi nnyo abakulu abo katukole ku bulango tukomewo tovaawo. Montreal Holdings Uganda Limited abasangibwa ku luguudo lwa Bombo Road ku kizimbe ekimanyiddwa nga Bud House okuliraana oba opposite YMCA ewandegeawo nga bano bakafulu mu kugula n'okutunda ettaka mu kukulaakulanya estates ate nga bakuyambako okukuba plans ennyumba ez'ebika ebyenjawulo. Aba Montreal Holdings nga bano basangibwa ku Bombo Road ekizimbe Bud House omwaliro ogwokubiri bettanire Banaffe abasozo Property Consultants UG abasangibwa ekirekaawo Kamuli Road nga bano bakafulu b'okugula n'okutunda ebikozeeko ebyawaka omuli furniture omuli ebyamasanyalaze omuli ebya office saloon boutique gym restaurant nyumba n'ettaka era nga bano basangibwa Kamuli Road yawo meters 15 zokka ku mukono gwo ogwa ddyo ng'oyambuka mu bitundu by'ekirekaawo beekwate era bettanire.
ate nga gwe muganda wange oba munywanyi wange ayina obuzibu mu byokwerinda nkugamba nti omusirikale oba omukuumi alabisa amaaso tamala weetaaga okuba ne CCTV cameras. Abagenda okukolera omulimu gw'okuwanikirayo CCTV cameras ye AXA Tech Solutions Limited abasangibwa ekatwe awo ku Sapoba building nga bano bagenda kuwanikirayo CCTV cameras, bagenda kukolera alarm, bagenda kuwanikirayo solar, bagenda kuterayo locksmith ate nga kwotadde n'okukolera installation ya CCTV cameras ozikonfiguringa nokola maintenance gwe yaziteeka yedda. Bano basuubuza n'okutuusa emwemu okuva wali mu bitundu by'e London. Omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka. Ate nga gwe omusuubuzi ateteganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula, aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi, bw'okituusa n'obaddizaawo essente. Ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China, mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa, ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda. Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate. Muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah nkugamba nti kampani eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Kampani emanyiddwa nga Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road. Beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obeera okyasoma bwoti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Alwada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa, buli kimu nga kitambula kawerete. Tweyanze kulikayo omulungi alaba tuli ku kye bayise radio interface ku extra digest mugoba nsonga. Ibrahim is my name, Ibrahim Mukasa gemanya gange najo siziro kubanga tulaba nkugamba nti wekumire kuno tova tuline Abu KYAZZE mu studio za 88.5 Super FM. Owa kakati Yesewo oli ku TV ku Star TV kitambula kitya ku TV ayo TV osije natandikira waliko okubukedde Eko kubukedde currently kitambula kubanga kitambulanga bwe kitambula nti TV njiwo obudde bwayo then ne radio eyina obudde bwayo so ngenda nenkikuba mu ssaawa zaakyo then nenvayo sijina mbuzibu. TV lwaki TV tekulamidde compared to radio? TV nti ntambulira mu system eyinza okuba nga tefittinga mu target audience gyembeera nkuba mu dakiika ezo. TV, by the way, TV is one challenging industry compared to radio. Radio, watu wamanyira tubeere no munda ne twegalira n'okoledda lulyo nga teriiki. Kakati then on top of that nti oyinza okusanga nga chemistry wa show. Waliwo mu industry kye tuyita chemistry. N'omanya muno bwentabula IBRAH eddalulye his madness. Nendigattako kugatenani gowulya nno bwe mbagatta ababiri Rebecca Jingo otegera chemistry Rebecca Jingo omugatana yako nozolaba ngowulya nolaba nti okyewulira ngolaba nti no output ina ku automatic. Maybe that may be one of the reasons nga chemistry ta working out. I get your point. Kiba kitegeeza kiberi muntu ala. Do you think mukulabo kuko, do you think you have achieved it all on radio? In radio? No, sinza kubanga nga nchachivinze all kubanga nina jenjagala okubeera nga neeyongera. Fallback position yo mu media that is radio and TV erichi? Fallback position yange singa nga biba bituuse bisuwe ne bituuka ne bigamba nti tebitambudde bulungi babitambudde bulungi ozzaako ki ng'oggyeko radio ne TV? Na settingawo nyinayo ka business kange akalala
bile bintu ebigana sagala kulemera ku bantu kunsanga ku miryango gy'abantu nga nkolima era ne covid yona agenda okujonza okwesanga nandibadde sikyali mu industry eno ng'omusajja omukulu nyinza obutateka plan zange zonna ku meeza naye gwe obuuze omuntu wagambye ati n'obukadde omeka buteeke mu motoka abasobola obuteeka mu bizinensi endala nze nezitowa oyo mukulu Kamagu yankutula ate lwaki yangamba munyigama teyangamba but abayogera ku radio munyigama pesa muba mutegeeza ki mu kunyiga amapesa aba ategeeza ki okunyiga amapesa esimu yote sikazi si amapesa eyo nekwegali gokulawo nga gafuluma sobola okunyigana nyinza okera ku maca nintula nenkwata esimu yange bwenti nemanya nti nno njagala kwogera abantu bali responsible gyendi abantu abali business oriented gyendi nemanya abantu abanfollowinga in fact on credit kyogera nnyo I rarely nowadays associate with people benda abantu tebangattako nnyo kikulu nnyo ekyo ekintu ekyantuukako ate nga gw'omukuba kyogera yinza oba tukijjukira wali ne Keti nga mwogera yakugamba atya Keti yangamba kusimu yo actually Keti kisajinga abatulaba mumwe mwezije ebintu byenko aji musakavuma Keti yangamba nali nina obwetaavu bwa mitwalo 10 le mugamba hajo bwavu bunuma omanye oyo omu ku bagagga bange abagagga bange balala bangi naye si baatula olwa fitina y'abanna Uganda so oyo mwatula n'abagagga bangi of course kati nangamba oyagala mitwalo emeka IBRAH ne mugamba 10 nagamba mitwalo 10 ne mugamba nagamba okay kale no problem kati waliwo omwami eyatwegattakaawo nangamba IBRAH njagala okuwa ku business tukole na seka namba yange nagisoma ngeno ogiteekamu ng'essimu eŋŋamba ejjudde nga Keti yaŋŋamba essimu ejjudde olina mu baani abo nga mugamba mulimu abantu bange emikwalo kati kwata essimu eyo tandika okukuba kuba essimu 10 tulabe bonaweza emitwalo 10 nakuba essimu 10 saaweza mitwalo 10 nangamba zonna kamala okutwala mbulango nze mwennyini kale saazi naze mwetwalidde mbulango tukomawo awo wali ekinyuso olwaleero ku bangi tevaawo katuwumulemu yosindi negamba laugh now cry later ntiseka kati ojja abedda maybe laugh now cry later amanyiddwa nga Drake nga aliwamu ne Lil Durk wabula nga tuza ku 88 Radio Super FM njagala kubeera nga neyongerako n'amasimu amalala experience z'abantu leero sagenze ku Facebook olw'ensonga nti ndi engaged mu wano nawali mugenda tubuulira experience yali eti olunaku lwasooka okuvuga emmotoka kuba essimu ku 0758 15 5506 nkwata esimu nga 23 15 5506 mbadde njogerako ne Saalongo Henry Tamale agambye mbiseera ebyo yali akolera ku New Vision wali eriwe yali akolera emmotoka ne bagimuleetera ekyayamba ndowooza bagitunuza mu kkubo saawa zaalinga 8 gwa kiro neetunula gyeraga ng'ekkubo kalu yavuga ng'agobebwa omusezi yavuga mulambalo okusobola okubeera nga agituuse waka gwe kikyo kyali kitya super hello navaako okay omulala nga agiyitako tuliko eyo yennyini tukosa layini ndala 075815 Saalongo Tamale agambye yavuga tatunudde mabega agenda okulaba nga atuuse eka Mukama n'amuyamba nokyo buli omu alina experience hello wangi wabale kuwuliza boss yesebo ye Makindye wagamba kye Makindye wamago experience yali etya ntalebera bulungi nnyo kamala okubeera nga ate ngendako mu bulango tukomawo okubeera nga tusibula essaawa eno oli mukasenda bazaana tugamba Sema Productions gwayagala okubeera nga okola obulango jangwana mu studio yaffe ya Sema tibajja kukolera akalango koyagala naawe omuyimbi tugamba ntubafaako osobola okubeera nga tofuna production ennungi so nakuba essimu saaweza mitwalo 10 musimu 10 tewaweza mitwalo 10 saaweza mitwalo 10 airtime n'atuuka naye n'atandika okuggwawo mukyo abagagga bano basajja bagezi bali bayisente tefunirwa fala yes omusajja yangamba ekintu kiri kimu nti
kwata phone book yo yonna giyiwe otandike empya netandika okwesesa sebyo ebyekiyaye amajambo kulangamba sangula amasimu kati tebakugasa neŋŋaana nagamba sangula amasimu beera omuyizi awulira nensangula essimu zonna mu ssimu yange bevu nangamba katandika okusevinga nakwata mu nsawo ye nampa emitwalo aga nangamba obadde oyagala 10 nampa 2 nagamba kati enamba esookerwako saving eyange kubanga nsobola okugasa nkulazi nsobola okuyamba nangamba saving eyo nakuleetedde business zaamu eyamaamawo n'atandika okuzimbalira ezirina okubeeramu nangamba kaakati zaamu eya mukamawo ku mulimu gy'okolera zaamu n'eyoono kati ezisigadde tandikirawo okusevinga essimu akugattako gy'oteekamu akwongerako gy'osevinga kakati ekibuuzo tanso kyewa tunyiga amapeesa n'otuuka bwoti n'oganyiga bwoti nga temuli akuyamba neera tuula ne muko wange Kamagu ndugamba tunyige mapeesa ki nti munnange tukubira zikusookawo ku rozifomu ajja kutegeera agambye nti abu yakubye essimu kya muganda wange simiridde bulungi naye kamala okuteekera ku ssimu awaabiri n'omanya nti no okola ki nomanya nti no business endala netaga business ki wali mayiga nti amasomero gaddamu nti bwe nawe gana Ameria wasiroma ajja kitegeera nti nti nsogedde n'ojogereko nani njogereko ne Super Lady Susan Muwonge nti ategeera ndowooza okitegeera mba nkulaga ku listi nemandika njogere ne Haji Kaka sogedde n'ojogere nani njogere ne Haji Omulangiro wa KKS Mirazi otegeera abo bonna bagaggabo nkulagako angizeeko bugezi tegeera so abantu tulina okumanya abantu betuyitiramu mpolampola tebakuwa ssente kuba tewali muntu alina ssente mu kati nze ndi okugataliwo onobanga nawe olina kyomugattako so betulugana tunyiga amapeesa tubana kuba ku associatinga n'abantu twogere n'abantu era tunyiga amapeesa ga business. Thank you. Wenyini nange njala twala mukisa guno okutegeeza abalungi abatulaba nti we should surround ourselves with people who add something to us. Who add value on us. Definitely. Because okubeera n'abantu nga bangi nnyo nga tebalina kye bakwongerako kiba kitwala obudde. Yita mu phone book yo ke kakodi akasooka otunulemu. Bw'oba onoonya obwetaavu bwa ssente mmeka okuba ennamba mmeka okutuuka ku bwetaavu obwo. So, Abu, lastly nagwamba yaye ne bankuba obijjukira wali emabegeeri. Nenyina mukwano gwange omu yaŋŋamba kati toli ku simu konze munenyinawo kana akamapeesa tya naawe biki byoyogera n'agireeta kankuweerezaawa emitwalo 5 ogenda ofuna essimu kwotandikira people like that one kutandikirako wotandikira era nengulayo common 12 nga yakagira bulamu ngamba kantandikira kweyo bulamu nyuma. Anyways, njala kutumira mwanyinazo omulungi the beautiful Kamama Kuruthum oli Denmark. Njala kutumira mukulu wange Hamisi oli US. Njagala kutumira my brother, my good brother Alima from South Africa, and all guys abali IBRAH abatulaba ku mukutu guno. Thank you so much. Abu, tetugenda kubanga tusukawo nakola lero twagala kwebaza. Lastly, obaka obusembayo eri abalungi abatulaba. Abalungi abatulaba njaba gamba nti no ekisooka buli 10 kyofuna kivaluing. Ndi muntu avaluinga sente zange kirungi babulide omusaala gwange gwentambulirako. Si muntu ali extravagant, tobeere extravagant. Ate kigana kusanyukako kuba sijabaga nti sisanyuka. Nsanyuka. Nemmanya nti bwe ngenza okusanyuka ngende ne budget ya mitwalo 3 ndi 3 sijasukawo. Tegeera. Then ekirala kinjubba gamba nga maliriza obulamu bwo bwetoloozi n'abantu abakwongerako value nga ng'ekimu ku byobeera ne family ekufuula responsible nandibadde nkeesezaayo n'oba oli awo nisha n'akuba akasimu obudde okitegeera ate giba emitwe ebiri nti nga we nagambye nti nze kate bambuuza za kameeza nze nkateekayo ndi ku kizike na graduating nga kyebiri kati ndi ku kizike ekofulayo bw'omu ninayo n'omukyala alina okubeera nga naye aleeta mu nyumba alina okuba kubanga mukyala nalina mugamba asibe fixed deposit omusajja mu myaka 10 omusajja akulaakulana lwa mukyala akeera Anze kato wange namugamba sente zazitereke mu fixed deposit.
ne muga tusumulula mu myaka 10 tukasa myaka 10 akabokisi mukasa myaka 10 naye nawe kati ngoberedde ekicho mbadde ku kameza ka kizike buli lunaku nodda ne bagamba nno twakozesezza kesa tuwasigadde webi nogamba aba bamanyi nze sina buzibu namwe kati kanyongereyo akameza nkasukube ku kyekumi 10 awo boli yanyo wandi badde okatema butemi kayuzeemu kyekikulisa emitwalo 10 kazinga oyingiza padde olina okubanga IBRAH oyingiza emitwalo aga nze nakwata esene ne saving akameza nti bwe ndiba nfunye omukyala kano kaliba kameza tutemako kateme mwana wa tata lyekisaanidde ojja kusobola okulaakulana ng'olyekisaanidde tetudibuuda bannaye obusiraamu baire tetudibuuda tetuganyi tulina okusanyuka naye ate olina okumanya nti no spendinga wisely awo ojja kusobola okubeera ng'okulaakulana obeeko ne kyeweyongera twagala kulaakulana. Thank you. Sijja kumaliriza nga seebaziza family yange gyembeera nayo. Good. Kwa tuna hard moments tetusinkana mu bulamu. Definitely. Nodda mu nyumba n'okaaba nani? Family. So my family njebaza nnyo embeerawo nnyo. Then nja kwebaza nnyo ABUCHAZZE. Oli musajja wa mulembe. Webale kwebeererawo. Webale kumanya nnaku yo. ABUCHAZZE webale kwebuulirira n'ogamba nti abu. Weba bwenzi si bulungi. ABUCHAZZE enjaga toginywa. ABUCHAZZE ne webuulira n'otereera. Nja kwebaza nnyo ABUCHAZZE webale nnyo webalire ddala. Thank you. Tetugenda kubanga tusukawo olwale tubadde ne ABUCHAZZE mu studio za Super FM 88.5. Njala kwebaza Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Tony Senabulya ne Keith Kanabi. Njala kwebaza. Then lastly, njala kwebaza our dear sponsors mubale kubanga mutupowering here and there. Laja pone self. IBRAH Mukasa gemanya gange kulwa extra digest mugoba nsonga nkutegeza nti twataddewo HPR. That is the radio interface. Tugenda kubanga tusinkana ba radio personalities abenjawulo, radios ezenjawulo, programs ezenjawulo, obudde obenjawulo. Nkutegeza kintu kiri kimu nti wekumire ku extra digest mugoba nsonga. We set the pace. Nchidam, we set the pace. Then others follow. Kulwekisa kya Katonda mbagaliza birungi byerere. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. See you next time. Mubere bulungi mweraba.